mu proposal mu memorandum je tuina amendment of the constitution mulimu ne amendments endala ezigenda okugenda mu mateeka ga citizenship kubanga ziri bbiri kati mu amendments ezigenda mu teeka la citizenship liriko provision ya identification certification n'emisingi emirala egiteekeddwa mu mateeka omuli ne dignity of all persons in Uganda. Kakati wateekeddwa okubaawo engeri kubanga kino this is a management problem, it is a failure of management on the part of government. Kubanga mu America mulimu ba citizen ba America naye nga of Iranian descent, mulimu ba citizen ba America of Russian descent, of Syrian descent, naye America bamanyi nga ba citizen. Why? Because emanyi bwe bakwata. Waliyo ba citizen mu America nga bamu balina abamu bennyini nga balina nga babazaala mu America naye nga bazadde baabwe ba Afghanistan naye nga bo babazalira mu America naye America ebeemanyi bwe bakavaninga abantu baayo. If this government does not know the citizens and where they are, erina okukola identification procedure muteeka to identify and distinguish between a Kabarebe who is a Rwandan and a Kabarebe who is a Ugandan. Otherwise, how do we, because all borders have no fences, but how do we distinguish between Ugandans and non-Ugandans? Between the Nues and the Acholis? Between the Congolese and West Nailas? How do we distinguish? Between the Lema, the Hema, the Lendu and the Bahima and the other people? How do we distinguish? They speak the same language. So Uganda must style up. And that is a government, it is a management failure. We are assisting the government to manage itself well. Yes, in fact, even reparation. Of course, reparations are going to be very necessary. Because these people have lost all that they have. Baba bieketaka, baba lemeseza, eteeka twagala liteekewo reparation procedures babasasulire balina baliyirira be bafiiriddwa bannayuganda bano. Bannayuganda bano babadde basosolebwanga bo tebayisibwanga bannayuganda abalala. Babasasulire balina ebintu bye bafiiriddwa agayaye gababbako ettaka. Mukimanyi nti mu Uganda atali munna Uganda tosobola kubeera na Maryland oba freehold. Kati agayaye gagenda gababbako ettaka kamala. Omanyi nti bano boolaba bafiiriddwa okufuna ebyabwe nga bababa we bafudde ebiri mu Succession Act byennyini ebiweebwa bawiido bano tebabifuna kubanga bagamba temuyina bufumbo tebwaliwo kubanga mu mateeka tebwaliwo. So n'olwekyo bano boolaba tebakkirizibwa kugenda mu myoga parish development model kubanga ebyo bigendebwamu bannansi. Mwe bannayuganda mulowooza ku passport na ndagamuntu byokka naye bino byenjogerako gyebiri babonyabonyi obusajja bakyala balungi nnyo naye bafumbira obusajja obubi nga bumpi ne bubavuma olwokuba bugamba mbu si bannansi ne bagumirayo bano bazaala kati obwana bulyawo tomanyi obakayimiridde obakatudde kubanga amateeka mabi eggwanga lino baliyirira ebyo bizibu bye babatuuzizzaako. Ate nekirala emitwalo 10 egy'abannayuganda bwe twakoze statistics ku mwaka oguwedde emitwalo 10 egya Uganda mu myezi 4 babadde basasula emitwalo 25 ku mitwalo 5 egya passport. Ezo sente zonna nga government etwala ntwale kyokka abantu bye basasulidde nga tebasobola bikola ki kubifuna. N'olwekyo tugamba Abanyarwanda okuuma documents ezo bajja basasula singa etteeka lino liyisibwa. Yensonga ey'obunnansi obw'Abanyarwanda obwabagibwako mu lukujjukujju mu 1995 constitution yakolebwa mu kawaayiro 10. Ensonga lwaki leero ndeese ebiwandiiko bino njagadde member of media houses oba bannamawulire musobole okutegeera exactly nti Abanyarwanda tebajja wano mu 86 ng'abamu bwe baagala okulaga bannayuganda. Abanyarwanda baali wano ng'ensi Uganda tennaba kubeerawo era bino byo birabikira mu biwandiiko ebyakolebwa abantu abaliwo ab'ekiseera ekyo nga balagira ddala nti Abanyarwanda baali namba 5 mu 1948 nga amawanga gali gasinga obungi
era nga balina population percentage eyali 7 ku 100. So ekyo kiragira ddala nti abantu abo baaliwo. Mukimanyi bulungi nti okuva ekiseera ekyo waliwo census yasembayo era ya listinga amawanga gali gagenda okukola constitution eya 1962. Eggwanga ly'Abanyarwanda lyalimu era ne balaga n'ennamba n'ebitundu ebimu we baali basangibwa. So si kya bwenkanya olwaleero ebitongole bya gavumenti ne gavumenti eya 1986 mu constitution ya 95 okubalaga nti si bannayuganda nga bakozesa akawaayiro 10. Ensonga lwaki tuzze wano, tuzze okunnyonnyola eggwanga nti ensonga gye tuliko nsonga nkulu nnyo era tusuubira gavumenti okugitwala nga nsonga nkulu nnyo kubanga Abanyarwanda babadde basirifu okumala ebbanga naye ebintu ebituuseewo bituleetedde okuyimuka tulabe engeri ki oba butya akawaayiro 10 gye kakyusibwamu abantu baffe okubeera nga bafuna obwenkanya nga bafuna services nga bannayuganda abalala. Nja kubawa zino empapula okulaga ebigambo bino byenjogera nti bituufu era musomese ne bannayuganda bategeere nti Abanyarwanda bannayuganda bannaabwe ng'abalala. Abakola constitution ya 1995 bayinza okuba nga bakola mistake naye z'ensonga munnamateeka waffe agenda kuzoogerako. N'olwekyo ensonga lwaki tubayise kyekintu ekyabeerawo nga 27 omwezi guno nga tugenza okukola meeting yaffe Kasanda ne bagistopinga nga twali tumaze omwezi gumu n'ekitundu nga tulanga meeting eyo ng'era ne poliisi y'ekitundu yali emaze okutukiryalinga okukola meeting. Ne bwe twatuukayo poliisi ne deployinga abapoliisi bangi ne bastopinga olukiiko luno lwe twali tulina okukola ki olwali lulina okubeerawo. N'olwekyo lwali tusazeewo okujja tunnyonnyole eggwanga nti ffe ebintu bye tukola byonna biri mu mateeka era n'ezo empapula ze bagamba ze baali tebannafuna permission tulina amabaluwa ago. N'olwaleero tugenda kubaweereza ebbaluwa officially IGP okubanga tumusaba okubeera nga tuwa security mu bitundu bye tukola ki bye tugenda okubeera nga tugendamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. So, members of the press, I am